within the Muslim doctrine nti omuntu bwafa ennaku eziyitawo ana bamulombera Edduwa. So ne Ichuli we kyabadde over the weekend bamuteeketeekedde Edduwa era buli kimu kyatambudde malidaadi sana nnyo ndowooza kansooke mbalageko mbakangeko ku mbeera bwe yatambudde then I return back. Bana bange mwenna ababaddewo ne mugumya mukulu waffe Haji Muhammad Kasajja ate ne neebaza olw'okusiima bakadde baffe abaakola omulimu ne bakuwa okutegeera ku ddiini nti ekino bwe kiba kibaddewo Allah yaba akoze eki. Nsaba Allah omwana waffe ono Isima gwe yali akutteko nze nnyina ttiimu nnene ate nnyinza okuba nyinza okuba njogeddeko bwogezi naye bano basento nga abali wano kakati lyata ayinza okugamba eza shopping zonna nzikozeeko nze fiizi nzitaddeyo kakati bw'oliga nti nkooye wookoma nga we tukoma paka bw'oligemu. Amiina ya Rabbi. Njagala kwebaza baganda bange bonna abalaze Isima omukwano Sebo Taata nyala kwebaza mu byonna okubanga wa Isima wamukuza mu mbeera nga muntu w'abantu yatuuka ku kibuga n'akola emikwano emituufu egy'eddiini yadde abantu nti asobola okukolagana nabo naye abantu abasobola okubeererawo abatuufu mikwano gye egy'addala be balimu ku ddiini. Kinakola ne wakati wange ne Isima kyotaategeera kensi kyetamanya ate nkituukirize inshallah era nsaba inshallah Allah nga ye mubeezi ekitundu ekituliba tukwasizza kyonna sukali olimulabiranga ku mulyango inshallah. Nze nebaza nnyo abantu kubanga era mikwano kino kikoleddwa lwa mikwano olaba nze era omuntu okugamba nti owaayi tugenda kukola kintu gundi ebaye bantu aboogera obwogozi naye olayizi sijja kulimba Mungu wandaze nti Isima ina emikwano gino okuyimirizaawo Edduwa si bantu malala mikwano kyokka tabali olaba ndowooza ab'emikwano bombalayo kati nga mmola bono bavuddeyo eri abakuma okuziga nga tebagenda kudda era sizzeeyo balaba kuba mulimu n'abamu nabakubiddeyo ku simu nga tebayinza nakukola nakuddamu nga tagikwala nkubuulira naye omukwano obumu kiyitirwa nze nsaba nnyo bano bonna abazze buli muntu atodde kyatodde Mungu amugaziyize amusasulemu ekisinga obulungi. Mukama wange badde nsaba Florence ono bamufunire oba studio ya wansi ansumbuwa. Coming up is Florence Nampija wadde ambulira ku nteekateeka eziriwo zokya some incredible music that is planning kale no nayo mugirindirire tukyakyanche the undisputed musical show. Otherwise atukyagenda maaso Edduwa bwe tobe yatambudde waliwo abadde ngamba so kuno Dduwa ku mulundi guno kunagirako olumbe oba tukome ku Dduwa antu badde awo tuwayamu ne tugamba ndowooza ero Dduwa ye yandikoze ng'olumbe ngeri Isima gy'ataazaala olumbe luba lwetaagisa Adamu. I think kino kikolanga Samuna you know. Okay, bwe twayongerayo now ngenda kwegatta ku saha. These are some of the stories that are going to dictate the